Omulambo gwa Papa mu keesi yaagwo mwagwegendereza ndi baguziise mu kala 3. Kala ya white, kala ya red ne kala ya yellow. Mujjukira bwe nali mbasomesa ku bukomo ba serebu be bambala n'abantu abalala ab'amaanyi bwe twali tusinziira kakomo ka Bobi Wine. Ne mbasomesa ku bukomo obwo ne kalazi. Ne mbasomesa akakomo akabeera mu kalazi 2. Papa yaziikiddwa naye obulombolombo obwakoleddwa ku Papa bwe mwalabye ne bwe mutaalabye bulese abantu nga beewuunya nga bagamba eddiini eno yekyasinzeemu babiyise batya dogo. Nedda tebakiyise dogo, bakiyise batya obulombolombo kirigun obuntu oba buyise batya ndowooza bulombolombo. Obulombolombo kyeki? Obulombolombo kyeki? Ekigambo nkiwulira naye obulombolombo kyeki? So abantu kale basigadde beewuunya nga bagamba so ebintu bwe bitu bwe bibeera. Godfather ate yavuddeyo okubeera ndowooza ng'akimakinga waasi nanti y'omumanyi spiritualist. Yavuddeyo ndowooza ate ye yakubye ku mutwe. Naye sofa ebyagenze maaso mu kuziika Papa bye bino n'obulombolombo obwagobereddwa mu kubeera nga bamuziika. Waliwo ebimu bye baamenye mu kiraamo kye n'ebimu bye batuukiriza mu kiraamo kye. Kyaki gye balina omuziikaamu yeeyo gye bamuziiseemu gye yali yalaama. However ebintu ebimu baabimenye okusinza ku kiraamo Papa kye yakoze. Sofa details ze zino naye nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba subscribing nga ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Omulambo gwa Papa mu keesi yaagwo mwagwegendereza ndi baguziise mu kala 3. Kala ya white, kala ya red ne kala ya yellow. Mujjukira bwe nali mbasomesa ku bukomo ba serebu be bambala n'abantu abalala ab'amaanyi bwe twali tusinziira kakomo ka Bobi Wine. Ne mbasomesa ku bukomo obwo ne kalazi. Ne mbasomesa akakomo akabeera mu kalazi 2. Manya kalazi 3. Kala ya white, kala ya yellow ne kala ya red. Ne mbagamba nti obulamu bw'omuntu obuteredde butambulira mu kala z'emisambwa 3. Era omuntu mu bulamu obuteredde afugibwa emisambwa 3. Omusambwa ogw'amukasa, ogw'amazzi, ogwa white, omusambwa ogw'amusoke, ogw'enjuba, ogwa yellow, n'omusambwa ogwa red ogutambulira mu red ogwa kiwanuka nga gwe musaayi ogw'okunsi. Mujjukira bulungi nga mbasomesa ebintu ebyo. Papa kye kyamuzikisiza mu kkala ezo. Bulaaka gw'oyinza okuba nga owakana bampita spiritual godfather. Nabagamba ku bizibu byonna ebiri spiritual birekeraawo batawaanya. Products ezo z'olabaawo zijjanjaba bizibu ebyo n'okubiwonya. Bwe wenna nga olina ebikyamu byonna mu bizinensi, mu maka, mu baana, mu mirimu, mu ntambula, mu ndaba, ku mubiri, products eziri spiritual. Godfather the spiritualist nzirina ku bizibu ebisinga obungi. Wekwata spiritual products za Godfather. Spiritual products. Omuntu ayinza okuwakana n'agamba nti olugoye bugoye. Njagala ombuulire. Bano abantu abambadde bwe bati babadde bakola ki ku mukolo gwa Papa? Bayambadde black. Symbolically yaba sitaani. Ne wane ewaffe black kiba kibi.
era bw'oba osaba nnyo bakujja mu kiddugavu bakuteeke mu kyeru ove mu kizikiza odde mu kitangaala bambadde black wa kizikiza ku mukolo babadde bakolawo ki bayina ebisse ebitala abatwala obulamu nabagamba nti bano abantu they have nothing to do with our culture and our culture has nothing to do with their culture nebaga nti abantu bano bayina ebigendererwa mu ddiini zino ze babagamba kubanga ddala eddiini eriwo wano njagala tuddeyo story ya Nambi ne story ya Kintu Nambi n'aleeta obulo okuva mu ggulu wa Katonda najja ne Walumbe eyawukanirawa ne story ya Adamu Eva bwe yaleeta ekibala okuva wa Sitaani Adamu n'akirya okubonaabona kutandika story ezo zaawukanirawa kyogamba muganda yavunula ya Adamu video no kagitwale ku YouTube Godfather Yugi tweyongera okunnyonnyoka ebintu bino byonna tubimaleyo tweyongera okunnyonnyoka ebintu bino byonna tubimaleyo kuba nalabye n'abaddugavu abawoza amusimanya Katonda waffe y'omu abasajja babalaga nti mwe mulimbwa temumanyi byammwe muli wano mutwisibako behaginga nebode babahaginga tugenda ku YouTube Godfather Yugi njagala otunuulire